We were promised, as the chairman has promised us, the best hospital, not just in Uganda, but in the region. They told us Ugandans will no longer have to fly out to India, to the UK, to the US, wherever else. You normally see the fundraising drives. Somebody is unwell and they need to go for specialized treatment. We're told that is going to be fixed here in Uganda. And money has been injected into that project. A lot of it. So I went with colleagues to access it, to see what's happening. And we were told, no, you cannot access. So I told my friends, let's go. There was a hilly place on the opposite side of the road. So we stood to peep and see what's there really. And we did not see anything. But I encouraged my colleagues. They said, don't worry, it is very likely they're building an underground hospital. And so I'm still hopeful. But to date, we don't know what's happening there. And yet your money was spent. That should annoy you. Regardless of who you support politically, by the way. Or who you don't support. That should irritate you. Because that's your money. How I wish part of that money probably went to Lubaga Hospital, because I know you're work. We have seen the work that you are doing. It is a worthy cause. There is something. And so I want to appreciate everybody that has come out to be of support to this great cause. It is something we believe in very, very strongly. It is something that we shall be behind in small ways and big ways across board. I'm not going to talk too much. I want to invite my leader, who will also tell us the contribution we are starting with, because this is a project that is going to run for a bit. So we want to start and Mukwano gyange bakulisaayo nnyo mukuliko obwakedde kuyiga update TV kwa dosunziro kubanga otuwuliriza mukwano gwange gwali eyo. Ebigambo obiwulidde gwe mukwano gwange ali eyo, olaba ssente z'omubi w'omusolo engeri gye zoonoonekamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mu bufunzefunze Jolo Ssenyonyi atugambye nti nno bwe baakutte ennaku ezo eziise okugendako eri okukyalira ku chairman yali yabasuubiza nti agenda kubanga akola eddwaliro erisinga mu bisinga mu Uganda mu region. Yali yabasuubiza so that bannayuganda tebaddamu kubanga babulwa, tebaddamu kubanga bafulayinga batindigga engendo bagenda mu mawanga g'ebweru, bagenda India, bagenda UK, USA, mawanga ago nga ogumanyi okufuna treatment. N'agamba byonna bye mulaba mawanga ago, equipment si zonna n'obujjanjabi, service yonna gye mbadde mulaba mawanga g'abazungu nga mugenzi obbajjanjaba, byonna bigenda kuba bifikisingibwa wano. Era Ssenyonyi atugamba nti ssente nnyingi zibadde ziteekebwa mu pulojekiti eno okulaba nga eddwaliro lino likolebwa ddala nga bye baatugamba. Naye agamba twagenzeeyo ne forensics tulabe ki ekigenda mu maaso, naye kyamumaze enviri ku mutwe ogenda okulaba kwagala okulaba ekigenda mu maaso. Ne bamugamba nti nno tasobola kubanga ayingira munda, ekimumala enviri ku mutwe. N'addako eri ku bbibiro ku sayidi y'opposition alingizeeyo kalabe nga tebalina kintu kyonna kye balaba. N'agamba banne nti temugwamu maanyi, kirabika lino eddwaliro liri underground, bazikola underground hospital munnaayi. Naye nga agamba ssente zaffe z'omubi bw'omusolo, ssente z'omubi bw'omusolo ze zigenda mu maaso n'okuba nga zibonaabonera. N'agamba nno kino kyekiriko opposition oba wa ruling party oba wa kibiina ki tekiri kwani gwe wagira, naye kino ekintu kitukwatako ffenna naddala ebyobulamu. Era abaavudde awo ne batindiga eggwendo paka ku Lubaga hospital. N'agamba nti twasanze
ng'eddwaliro liriko yadde ng'olaba ssente we ziraga era n'ayeebaza abantu bonna bonna bataddemu amaanyi okukwasaganya ensonga zino. Nga yeewunyiza okulaba nga public funds zookebwa mu ngeri yenkanidde awo nga abasajja tebalina kye baali batandiseko wadde ku pulojekiti eno n'emu ey'okukola eddwaliro. Bwetulaba nga kiba kyewuunyisa gwe mukwano gwange ali eyo. Ssenyonyi bw'atyo bwe yatugamba. Ndowooza omwewuliriddeko mu kavidiyo ke nkuteereddeko okalabye bulungi nnyo. Kutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi nnyo, gw'atanaba kuba ng'osubscribinga jangu sharinge, jangu likinge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange atanaba kuba nga musubscribinga mbakubiriza mugende maaso n'okusubscribinga ku Yugi Updates TV. Mbagala nnyo abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abagenda okupakasa, mbagala nnyo baganda bange era mbakubiriza temuva ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo era mbatumidde nnyo, mweraba.